tuli ku otugambe wano engoye zigira olumoyoza lumunutayoza olw'ensonga y'obulwadde obulwadde kyo bwobusinga okusumba obulwadde obusinga tongereko ku ddoboozi obulwadde obusinga okunsumbuwa bwannabaana nabaana eyo nga ekizibu kivaawa ekizibu kiva ku kuvaamu embuto nnyingi kati gwe watuuka ekiseera nga towulira peyini muli towulira nti onafuye ogaawa ebyokufuna embuto kansooke mbiwummulemuuko era singa saabiwummula singa nakati bwendi naye nabiwummulira era nasigala n'obulwadde sawa zinani akujjanjabako bano abaana ab'obuwala be tusanze booza engoye abo kati kuba ka bizinesi kano gati kakyatambula bulungi eno bulwadde kubanga mpulirako nga bagamba nti obulwadde obwo bwannabaana buba expensive nnyo sente ziba mpitirivu okikola otya sina bwe nkikola kubanga ono omwana omu yali agula eddagala naye kati netakyalina mulimu yali aligula ng'agula 6, 8, 10, 5, 2 zaba afunyeewo naye kati okuva eddagala lemba nga sikyalifunira ddala bwafuukira ddala kati sako tuli ku experience y'obulwadde oba owulira otya muli oba owulira nyumizibwa nnyo era nsula ku bipiira obeera obulidinga nnyo kati first experience gye wafunanga obulidinga tewatya nnyo n'ogamba kubanga nsuubira nti wali mu kusooka wali tonnamanya nti oba kino kizibu gwekyo natyanga toyinza obutatya ku bulwadde nga bwoba bukuzeeko era nakati ndi mu kutya kwamaanyi kubanga era eddagala siriina embuto zakavaamu nga mmeka nga 10 olwo kati abantu omwami ono kale kamuyite omwami avunaanyizibwa ku nsonga y'olubuto tekyaleetawo kakyankalano wakati awo akyankalanira ddala abaami nga babiri oli abalowooza oba ono omukyala tayagala kunzaala era bwe bagamba saagala kuzaala nze ndabika mulimba ate nga mba sirimba oli nakutwala mu ddwaliro n'ateekayo sente ze era nekiddamu nekibeera ekyo awo kuba kwawukana baalinga baami babiri naye tekiriko omu yatwala buvunaanyizibwa kugamba nti ono omukyala kamutwaleko ko mu ddwaliro nkakase ekituufu kyekiriwa kyantwala eyantwalayo nagamba ajja kundabira ajja kumbeererawo kanonye sente afunewo tunaabeera ene naamala nanneefuulira olwo ng'afunyeyo omulala agamba ye nfaaki yafuna era n'awasa geza embuto ezibamu tolina gwe wali okwasizzaako nti nali nzaddeko ku mwana era omwana wange yasooka namuziika omulago ye wamuzaala lwavamu nga lwa myezi 7 ekitabo kye kati ekisawo yaleero tewali mwami yenna avunaanyizibwa sirina era nga bwotulaba wano bwe tuli ate nga ninako n'omusomi ate ng'ali mu kilaasi eyawaggulu era yatuula takyasoma akati mukyala zamu gwe wagendako mu ddwaliro baakugamba ki baŋŋamba nti nabaana yataataagana naabanga yazitoowererwa kigenda muteesobola kuwanirira mwana dokita omu ye ensalawo ye yali yakuŋŋamba kumugyamu omulala n'agamba nedda singa aba afunye treatment aba asobola okutereera naddawo n'abeera nnomo n'akola bulungi n'emirimu gye kwatuusa ekiseera n'ogamba nti nabaana evaayo era evaayo kati sawa zino wagenzeeko mu ddwaliro bantwala mu ddwaliro ne bamala ne bansindika ekawempe olwo ebyensasula
ebyensasula era ssente bazaagala era baŋŋambye nti nina kufuna ddoozi ya $45 ddoozi ku ka bizinesi kokulaba okwoza engoye sente ate nga tezirabika buli lunaku tofunangayo bwe waliolezaako ne bakulyaza amaanyi olina atakusasula balyaza amaanyi za ddala era kyova labanga noono omuwala wange ezimu abadde azigobye nagamba etazitayoza ngoye zitaliiko ssente nawe zeetaaga kagwirawo naye ate era oli naye ayinza okujja n'agamba Siyina mpa nyambala enjaleeta n'endala mweziri omwo twazipaakinga mu bisawo baagaana ozisasula ne bazitulekera nga ziri mu mitwalo kati tewaliwo special diet gye bagambye nti olina kubanga olya bwoti era bakugamba okulya obulungi okuwuta kasupu okuba wansi nga weebase tolina kutuula tolina kukola mulimu gwonna tolina kukola ki nti gwe omunaku wattu tolina kukola mulimu gwonna olyewa nange kyenneebuuza naalyawa sirina nnyamba sirina mpa eyaliyambye awaka naye omulimu gwaggwamu bizibu awo byakukkiriza ate nga bituufu byenyamiza bikwasa ennaku omuntu otukira kubanga nze bwe nkirowoozaako nti nabaana etuuka neevaayo kirowoozaako nempulira nga n'olutiko lungiye gwe naatamanyi bulumi bubeeraawo mukyala Zaamu yayinza obukunyonyola obulumi buba bungi nnyo nnyini ddala treatment ya $45 okusinziira ku bizinesi eriwo nga bw'ogiraba yangoye yeetaagisa $45 ovuwiiki buli lugoye lubalirwamu $5 kale kati baayongezaamuuko buli lugoye lubalirwamu $5 gattagatta 5 n'oweza ddi $45 omuntu afuna obujjanjabi ate ng'embeera gyekoma okulwawo gyekoma okubeera nga yeeyongera okubeera embi tweyongereyo mpolampola n'emboozi yaffe emboozi ya nnaku tulina kuba tweyongereyo ne mukyala Zaamu kati owulira otya ensaawa zino nera mpulira bubi kubanga sinaawadde eddagala lyonna bwewagenda mu ddwaliro eddagala libakuwa lyakuwawo oba tebakuwaayo yadde eno gye nasooka gye baaliwandiika era n'omwana n'aligula eri baagamba balina okuntandikako nga sente nzirina nezigula ekusooka ozigula treatment esooka era ne kakati abasawo abo ogambye omu yali agamba nabaana ejjibwemu omulala ng'agamba bwe tuba tufunye treatment emala mu budde okyayinza okutereera kakati ebyokuzaala kuno baakukebera ne bakiraba nti bw'oba oteredde oba okyayinza okuddamu ekyo kyo bakyogerera ddala ne bagamba omuntu nti bakujjanjaba neweojjanjaba n'omira bulungi eddagala n'okola bye bagambye oba bulungi bwatyo babeera buzibu ngamba kino ekyokuddamu oba ofuna olubuto kubanga n'abaana yatuuka n'enafu oluvannyuma lwokuba nti yeetisse nnyo nga bwe zivaamu bwe yeetikka bwe zivaamu anti era omusawo yambuuza okyayagala ozaala akati ne mugamba nti bye mba njagadde enkola ntya nagamba ebeera y'amakerenda ag'enjawulo ng'omaze okutereera baatuuka kunzikiriziganya nti kubogaye waaliwo okusika omusawo omu agamba eveemu omulala nti tugireke bawunzikira ku ki bawunzikira ku kyoli kyeyagamba nti esigale basooka kuwa treatment masooke nfune treatment nga bwenzirayo nga bwe balaba ekitebe kyali olinayo ku baana sirina kizibu kino kyakulemesa okufuna abaana oba lwansonga nti family planning eno wagitandika okyali mwana mutono ndowooza lwekiri manyi ne family planning eno si nnungi kutandika ng'okyali mu myaka mito amagye ago gasiriiza n'okubanga omuntu togenda mu period nakyo tekiba kirungi kakati mukyala Zaamu nsaba nkuweeyo akakisa ngenda kuwayo akakisa njagala okowoole buli muntu yenna gyali oba ali mu wano mu ggwanga lyattu Uganda oba ali wabweru wa ggwanga omubuulire essaawa zino ekisinga okunyigiriza kyeweetaaga obudde buno ekisinga okyenyigiriza embeera enyigiriza nnyo nsaba buyambi gye bali nfune obujjanjabi nsobole okuddamu okwekolera n'okulabirira abantu bange
nsaba obuyambi bannyambe nsabira nno ddala kubanga nawano wentudde siri bulungi ebintu ebyo si byaggula ddagala lyokka kosa tugenzi n'empapula ezo ezasooka eri gye wasookera n'ogenda ne bakuwandiikira eddagala ery'okugula zino bwotyo eno waggulu twagalayo empapula ezo kwekwali medication yasooka nti ngira bagambye nti omuwala we omu gwalina yali akola ebiseera ebyo n'asobola okuba nga agulayo kukumekera endaawo naye sawa ya leero naye omulimu gwaggwawo takyalina mulimu atudde wanayoza ngoye eddagala eryasooka we baakoma taddangamu kufuna ddagala lyonna so kati ekyetaagisa kufuna ssente gye mitwala 45 tulabe nga tufuna ate obujjanjabi kimala mukyalaza kati mukyalaza bigambo 2-3 nsaba oŋambira abaana ab'obuwala abali eyo abaweddemu essuubi aliyo nti nze sizaala nti embuto zivaamu nga ye alaba nti ensi ekomye obawa amagezi ki ensi tesobola kukoma ng'olina obuyambi tesobola kukoma bw'oba oyambiddwa era ne weefaako abaana abali eyo mwefeeko era mwerabirire era eyo mufuna endwadde muzijjanjabe tosirikira bulwadde nange singa saasooka sirika osanga sanjisa tekyandibadde bwekityo kibi nnyo bwekityo naye nakisirikiranga nga nkigambako omu yekka abantu banagamba nalwala kikulu kutongeri gyenvamu omusaala bwekiri weewaawo bwetyo tusobodde okuba nga tutambula ne mukwano gwaffe ne mama waffe mukyalazaamu gwe wenna nnyongera okujjukiza katannaba kubanga osubscribinga genda ku ebyo media mukwano teekamu ogenda kubanga otufunira ddala bulungi nnyonyi ndala subscribinga commentinga likinga sharinga bwetyo tutambula olunaku olwaleero akuume atakumira mpeera